Bannakibiina kya FDC nga bakulembeddwa omwogezi John Kikonyogo balaze we batuuse n'enteekateeka ey'okuwandiisa agenda okukwatira ekibiina bendera mu kuvuganya ku bwa pulezidenti mu kulonda kwa bonna omwaka ogujja nga ye Nandala Mafabi ng'asinziira ku kitebe ky'ekibiina Najjanankumbi. Kikonyogo ng'ali wamu ne ssentebe w'ekibiina Robert Centenary balaze ebbaluwa okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ekakasa nti buli kimu baakituukiriza okusobozesa omuntu waabwe okuwandiisibwa era nti baaweereddwa olunaku lwakusatu. Nandala Mafabi yatuusizza ebisaanizo byonna ebyakakiiko k'okulonda bikaali keetaaga era ne certificate yagituwadde emukkiriza okwewandiisa mu butongole nga agenda okwesimbawo. Banjudde manifesto y'ekibiina kwekigenda okutambulira mu kisanja ekijja oluvannyuma lw'okumaliriza okuwandiisibwa. Baakukuba olukuŋŋaana ku kisaawe ky'e Butabika okulaga abantu be bategese okukola omuli okutumbula ebyenfuna by'eggwanga kuba Mafabi gwe baasimbawo mu kugumu ekyo. Ate tukubiriza bannayuganda mujje muwulirize ensonga ey'essuubi gye tuze nayo ng'ekibiina kya Forum for Democratic Change. Ono era aluŋŋamiza ne ku nsonga y'ebibiina okwegatta mu mukago gwa iPod nti ekiruubirirwa si kyakufuna nsimbi. Naye ng'omulamu ogwalimu twogedde tutya tukkiriziganye ku ebyo ebitukwatako ffenna n'ebibiina. Mu ngeri y'emu banna FDC basabye gavumenti okuvaayo n'eddoboozi ku nsonga y'abawala abakukusibwa okutwalibwa mu mawanga g'ebweru okukola emirimu egitali mu mateeka. Ng'eggwanga tufunamu ssente nnyingi bilioni za dola ezisukka mu 9 ku bannaffe bano abakolera ebweru. Naye tetusobola kuwayo bannayuganda bannaffe babonyezebwe twaffe tufunamu ssente. Bo aba minisitule y'ekikula ky'abantu balaze obwennyamivu olw'okuba abaliko obulemu obw'obutawulira balekeddwa emabega mu nteekateeka z'ebyokulonda wadde nga waliwo ebituukiddwako. They have recruited sign language interpreters on a short contract of 9 months, meaning that we expect all the information on elections to be transmitted to the public because we have the deaf people who are both voters as well as participants in the election. Byogeddwa minisita w'abaliko obulemu Helen Grace Asamo n'abakugu abalala nga basinziira ku Media Center mu Kampala. Bagambye nti ku mikolo gyonna gavumenti erina okukakasa nti abaliko obulemu bafiiriddwako ne babateerawo ababavuunulira mu bubonero n'okwewala abafere mu nteekateeka eno. People in deaf community are Ugandans. They want to go to Ministry of Education, they want to go to health, they want to hear the president talking. We bijjidde nga Uganda okuva olwaleero yeegase ku nsi yonna okuza olunaku lw'abaliko obulemu obw'obutawulira nga balambise n'omulamwa kwe balukuliza. Nga omulamwa gw'omwaka guno gugamba nti tewali ddembe lyabwe bwange lya Namaddala. Ronald Kakoza ne Ismail Nsubuga be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.